So far oli kuchinga Maureen Kabasita. I'm recording. I'm recording at yeah. So by the end of this year, you know, album, single, EP yotusuubiza tusuubire wali covering because munange betwasembayo okuba naawe nga si birungi. I'm fine, very fine, as you can see. Eddembe olina? Nina eddembe, everything is fine. So tuwulire embeera wagiyitamu otya eri yali eriwo abaliko baabiraba wenga okurikavalinga because abantu bangi bayita mu mbeera gye wayitamu naye nga bali eyo basirise. So tuyisizeemuko embeera wagiyitamu otya? Agiyitamu ne Katonda. That's it, basically. And everything is fine now. Siiza gamba nti oba nakola ntya oba ntya Katonda yagimpisamu, as you can see, I'm fine. Mwatula ku table? Everything is fine. Reconciliation. Mwogera? Nnyo n'amaanyi. Lindako, mwogera? Yes. Omukulu agamba ki? Kyali bulungi. Omulese ali atya? Twagala tusiigire ekifaananyi ky'omukulu. Bannange, eno interview ya Maureen siya kati munnaye naye atubuzeeko ate kati gwe atulabira omuntu. Ali bulungi. Ati nga oseka. Wandizijeyo omwana gwe. Wangi? Twandivudde. So far awuze ku federation obirabye otya lwenga gwe? Birungi. Actually the times zembadde mbadde nabizijja mu meetings naye mbadde sijja jam session until today, and I think it's very properly organized. I applaud Kenzo because omulimu mulungi namuyambako olabira ddala nti tulina gye tulaga kintu kirungi kiri organized kugamba bambi. I'm so proud. Subira tunamalako. Tumalako. Kweli? Abasinga nga bagikuba ebituuyo. Ebyo tebiyinza bula. Tewali kirungi kyonna ky'oyinza okutuukako just for the sake. And change is a difficult thing. Naye despite that, bwe tumanya nti nebyo birina okubeerawo ne tubigumira tujja kutuuke gye tulaga. Are you officially back in music? I am. I've never not been. Yeah. But you've been silent. Okay, then let me say that I am officially. Tukulabye ne Jovan ng'otudde naye ne ngamba bannaye. Ye Jovan akugyewa. Mukwano gwa. Atya. Era oyagala nkuba. Atugambye gwaliwo akamanyi kankubye wali obw'omulabye nangamba ono yaliwo. Ayinza okuba si mukyala. As in you better believe it. So tukkirize byatugambye ebigambo ebyo. Bikiriza. Yandize n'atubuulira. Okay? Ayagambye gamba ekipya. Abantu bonna abalina erinnya eryo eritandikizaako gye baba special. Kyakusikiriza kayimba ka Mboose era oba linnya lya Ddoboozi. naye olabika oli mukwano Kabasita. Ate kibi. Kwangamba oli akanyonyi tukalaba tusiigire ekifaananyi ky'olimu ng'oli mukwano. Ekifaananyi? Tusiigire ekifaananyi oli mukwano oba tukulaba. Tusiigire ekifaananyi munnange omuntu ategere laavu enyuma etya. Obeeraawo nga wenawena ama tugambe era obeeraawo nga wenawena owulira obuntuntu mu mutima nga butambula okitegeera. In fact tugenda nakukola oluyimba twayiyayo n'oluyimba kugamba omukwano okitegeera.
tubeera tukola poetry ne tuwandiika ennyimba. Omukulu azize. Jovan tulaawo otubuulire omusajja omwagaza ki? Wanje Omusajja omwagaza ki? mukamusajja ono oba mukamusajja kyoba Omukulu kapiteeni. kapiteeni Nedda. Tetuli mu olaba ekintu kyemba temuyingizaamu kya mukulu oli nti ki oba ki cause I think omukyalo ono mwali mulabeko embaga y'awantu tegeera engalo zange oziraba. bambi balage Guli gubeera Kijova. very soon. Ati banna balagira kwagala abalala ogenda baleka otya. abalwa Preskani abalala abagoberera awo emabega. songa bungi sibitegeera like sibitegedde ba mbozi kimbozi gyetuliko Anti omukyala atugambye nga wewaŋŋambye luli nti yaliwo nange nenkimugamba ate nakikkiriza. Kati tunyonyolese bwe mwesisinkana mutya? olaba ebintu by'okwesisinkana mulamu I think tebirina gundi tebirina formula swatakanise nti tosobola kusanga muntu oluusi gw'onayagala n'omusanga mu mbeera nti omusanze yeekoze bw'ati omusanze ayo ayimiridde akubye amasuuti si bwe kibeera. Okay. So finally you have Kabasita. I think buli kimu kiba kijja kutambula nga kyeraga. Love ya weeks mekeni. Olaba oluusi oyinza okulooza nti kiba kya wiiki oba kyoba nnaku oba kyoba ki but omukwano teguliiko lunaku lwadde oba lwadde oba okitegeera. I think mukyala mulungi si kyo. Mutuwaanire kuba kati munnange ntabuse. Yasigire ku kifaananyi ky'omukwano ogwabwe. Omukyala mulungi mumulaba aswaza. Ffe tuwonere omukyala Jovan. No kyembuuza nti mumulaba aswaza. Ate ng'aswaza biki? Aswaza. Takuswaza. Anti mutuwaanire. Bakuwaana batya? Wona omukyala omulungi ng'ono Kabasita. Omanyi waliwo obulamu obumu. Daba waatunula mazima ddala mulabi. Mutukubeko eriiso. Okindozo kitegedde. Ekiraga nti mukyala mulungi olaba naye mwennyini oli ku kamera n'omutima gukuba. Kitegeera. So mukyala mulungi taswaza nti bw'aba katugambe nga muntu wange nti ngenda kutuuka neekweke oba ki nange bwe bwoba omumpadde omuntu bw'atye era nkugamba bugambi baby gwe tomanyi look at her, look at she, oh my god, look at she. Tambuza camera. Look at she. Look at she. You know, Look at she. Actually, look at she. hey, that girl is, oh my god, I cannot even tell you. By the musana twaya kayimba. Mena you good at live songs. Ebyaddala naye ebyaffe tebigenda kubeera I think bwetuba nga tusazeewo okukikola ki I think tebirina kubeera byakayimba tebirina kubanga byaddala Tebikoma kayimba ebibyo. ajja kuyimbira nze. Okay, Kabasita. Abawagizi abali eyo abakulaba ku TV ez'enjawulo bawo obugambo because bali bakumiisinga naye kasogambye nti okomyewo kale ndoza akasenge Yarazeewa. Ala tubuzeeko nga music tulina mukadde kati Jovan ngo oyina akayimba akapya. Kati kankubulireko mugende mu banje abayimba enkubi okubanja ennyimba Lwaki? olw'ensonga ezo nyimba ziri gondi ziri powdered tiwobufuwa bwoti toddamu lulaba lubuliramu mpewo but abantu abayimba ennyimba ennungi like omwana abandi ono I think oluyimba lwe yayimba emyaka niwegiba 2 emabega oba 10 emabega okyalulya gwe okyalukwanirako ekyo kimanyi so tewetagamu buuza nnyimba
kati obugambe eri bafaanire munnange. It never ceases to amaze me how fans are growing. Kugamba bambi kyewuunyisa ate kinkwatako. Thank you so much. Like abantu obutanera all the time, like as an artist kineewuunyisa buli kiseera era eddoboozi weli. Actually my voice is bigger and better now and my skill so very soon sigenda kuba disappointinga, nja kubawaayo ekyokulya ekirungi ekyo. Thank you for supporting me.